ne Spice Diana. Sijja kwogera bingi olunaku lwange, but okubanga it's my first time to be mu conference bweti ate nga kirimu a big brand like Rema Namakula, a big inspiration. I mean, I'm even nervous. I don't know what to say. Kubanga Rema y'omu ku bantu be neegomba nga tandika okuyimba, nayimbanga hip hop. Kuba hip hop yo. Yes. And you know what my mom was like? Ekwe tewagomba ko kubakyala nga ba Rema. That was way back. I was in high school. Yes, akalimba ko atuse. It is not so far. Atuse wabakubanga mu hip hop. No, before the naibanga hip hop. Ne mami wange nangamba akalimba ka Rema atuse. Kuteka kunyumira. Gani to. Mwaka choko. Tugenda yewe. Bachalina okumanya nali kyali mu high school. Yeah, ne Rema nga kyali mu high school. Anyway, so I'm happy to be, okubanga nyimiridde next to Rema. Kubanga mumanyi media bingi bibeerawo abayimbi abakyala batera nnyo okuteekako embeera, olina kuwala noono okuyitawo, olina kukola kino. When Rema is there, Spice doesn't have to be there. But I think Mukama mwebaza nti ebyo byakoma dda. Kubanga wano ndiwo nga Spice naye ngenda kuba omu ku badesigner ba Rema Namakula ku concerts. Wow. Yes, era mulabanga ayambadde akakete bambi omugugu mu mutikula omugugu mu buteeke kunze mukubenza ekibooko. All right, but Rema, thank you so much for loving me. Thank you for trusting me and being yourself with me. Kubanga tumanyi si byangu okubeera nga mwembi muno omusembeza n'omutrustinga. Thank you so much. Nkwagaliza concert ennungi on the 23rd. I'll be there. I'll be backstage, but then I'll be a fan as well because I would love to watch you perform, your voice, the way you conduct the audience. Otwetereshe wanyawari kugaboneze nali nesonze bingi kugamba tuyige love bwino kubabamu kufelavu emitima gyali gyakaluba nayo tuziza mu mbeera gigenda gigonda. I want to be like you. So that day guys, mukuma obudde nze nganze tebo njigula kati saawa zino omukisa ngulina tesigenda ziwa mutunula nziwa gwe kenyini cash down naze neesootize omukyala Rema lwakingula tebo nali njawo nga bankubira akasimu nga bagamba zo sente za Rema Namakula ava kugula tebo ya Spice Diana. Nange neŋŋamba ebbanja nina olugambo ndukoze zino miliyoni 3 zinyomba tebo ya Rema Namakula because you did the same. You supported me. You bought a table. Thank you so much. Thank you Mama Ama. Omukyala yagula tebo neŋŋamba mulumba munanga bayimbi tebaterako supportinga mu ngeri eyo tubeerawo bannaffe naye kyogamba nti kokwate mu nsawo akasente okaweeyo. Thank you so much. And B2C nammwe nzijagula tebo because you did the same. Mwagula tebo ne musasula cash. Manager, see you on that day. Thank you so much for pushing Rema Namakula okubanga akyaliwo emyaka gyonna industry yaffe enzibu nnyo, being a woman, being a mother, okubanga osigalanga wooli. Ffe tulina worried okuzala tugamba tunaasigalawo naye tugumira ku ggwe kyogamba ozaala ogenda amunange ebibaddengawo bagamba amunange ate naye Rema atulaze nti byonna bisoboka era munaye very soon I'll come for some tips because yes, thank you so much. How guys. To keep a man. Exactly, and be a mother in this industry. Manange mwebale nnyo, all the sponsors mwebale trusting abane brands ezaffe. We love you so much and the media. Thank you. Esala. Exactly. Spice now which society. Ekiwandiise nnyo naye kibale nasabye Mukama nakwata ku Spice. Manager waffe okusooka nze Rema okwange kwebaza. Ekisooka waliwo embeera nnyingi mpita waliwo akawala akankyaweeyo nga mbaza okukawasa naye nfuna depression nakakiyiga nze fabe Masaka tumanyi kimbo ennaku ennuma naye Rema yanziza ebbali n'ambuliriramu awo naye nzira enkulu nkwatamu awo. Ekyokubiri bwe nali ntandika okuyimba
Spice. Nali muto nnyo nga olaba Rema maama nangamba ne bakitobangaki tobanga banno balema twali baana bato nnyo webali nnyo. Anyway, kyokka naze okwogera temwatuwadde speech kasi sina kituufu kyenjogera. But Rema kwebaza okutusustain okusigala ng'oyimba. Mbadde nyumya nazizi omuntu bayimbira emyaka 10 most times abantu abaagala mupya naye okusigala ng'okudde ettabaaza eyo nga tezikidde ndowooza ekyo kyo Katonda yeebazibwe. Ekyokubiri sindi muntu wa simu nnyo, simu yange ogiraba somehow simu gyenyina kuliko nga nkufollowing oba ntya simanyi naye neebaza bafaani ba Rema. Rema ateekayo ekifaananyi over 10,000 people or 8,000 on Instagram. Bafaani bo baddala, bafaani ba Rema mwebale. Ekirala njagala kwebaza we nali nyimbye akayimba kange mpangira akawalako twakwambaza uniform n'obeera akawalako. Akasembayo ndowooza nina obugambo bwe nawandiise Rema kamukuyimbire ku mutima bugamba sijjako akwebaza nze byanfunye Mukama ondabiridde nnyo kitange Mukama nsiimye nzani atunula bwente nentuuza abanene nze gwe baagobanga fiize watalina musulu so baalugera abaganda sosobye watafa atuuka kulyengedde Mukama nkirabye baliwo abajja w'amadaala mbu tulema okufuna gwe n'otulondayo booti n'otusaza ekkubo baatusuulira amaggwa mu makubo tulema okusala n'ojja ng'ojjo tutaasa tutunosewo ffe twali mu mpale ndabedde yewewina. Thank you Rema. 23rd, I wish you the best. Bane bannamawulire munkubireko omugalo what a speech. Esala nagisabye manager we balinye table nina jigula spice otanda I am going to buy you a table for 3 million to support you. Thank you. Remo na maneno kujake wakane babitu sine tuzanya rudo wajala kwebaza dokita nti nzako naisi kisa akulika nojeka chogamba baratakiriza ezako Aziza akakuzanya muruda. Aziza sisi thank you Rema webale toyambala bulungi webale nti abaana abawala bakuyigira kulya nnyo. So thank you Rema. Abaana abato they learn from you, you inspire them. Oboli Christian oboli style Christian enyimba zote ziwemula ziyokera nasanga kamilioni nanya pasa sinalimba wemula kulwachi abaana bakuze omwana izo kubuza dadi wali otegeeza kyawo. So webali nnyo kuwagala abantu. I'm sure you show so many Christians will come to support you because you represent you tutososola all sides joli now era nange tutabana Katonda. Rema ayambala bulungi, Rema tawemula, Rema ayimba bulungi. Webali nnyo 23 tubeerewo ne Masaka enjemba waffe naye mubeereyo tubeereyo manyi webali nnyo bwe nasooka nja kuwona nabo daga webali tubeererawo ate wendi nga producer wa show ya Rema. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Rema ne ttiimu manager Solo Kayemba n'abalala bonna bwe bali banoonya mu bantu abasobola okubeera ku ttiimu eyo ne bannondayo. So ogwo mukisa gw'amaanyi okubeera kweno ttiimu. Kyenjagala okwefasayizingaku nnyo kyakugamba nti saagala kwogera nnyo bingi ku Rema kuba Rema ffenna tukimanyi nti muyimbi mulungi, ebyokuyimba byo yabimaliriza dda. Wabula leero njagala tumuggyemu mu eri kategori y'abakazi bagamba nti babayita bate ba songbird abakazi abayimba. Leero Rema njagala kumuwa ekitiibwa ekipya ye Songo Kaloli. Si songbird. Kaloli ebeera n'edduuka oli eryo liregeje. Kati eddoboozi lya Rema lyavaayo mu buli obunyonyi obwo ti ye Songo Kaloli nti edduuka oli ddene nnyo nti muyimbi w'amaanyi.
kizibu okusanga omukazi ng'ayimba nnyo high notes ate ng'ayimba nnyo ne low notes. Kati Rema ebyo byonna Mukama blessing abirina. Kyenjagala okuba assuring nti olunaku z'omwezi 23 n'25 Masaka tugenda kubeera ne ennungi kubanga production ye mabega Mwendi ne Di Maestro Band kigenda kubeera kyakabi nnyo.